Weasel yeeyongedde okubeera nga akyatukakasa munnanga ate ekiri esayidi eno ewa muganda we munnanga ate Chameleone laba kye yekola ate nga munnange Abba Makasi naye wuuno avuddeyo munnanga ate nakakasa munnanga ate ku bitambula ku project munnanga ate gye bali mu kupanga oba ku luyimba lwe bali mu kusetinga ne daddy we esayidi eno munnanga ate nga akyali ku kitanda Jose Chameleone esayidi eno wulira ate nga munnange Pallaso munnanga ate yeeyongedde okubeera nga akyawaga oba akyawanda omuliro esayidi eno kakati nno ngenda kubeera nga nkutandisa munnanga ate akatambi aka Weasel engeri gyali mu kwekolamu esayidi eno era ng'alabiddwako munnanga ate wali era nga abadde alina byagula era nga bw'olaba munnange mu katambi okubeera nga abitwalira ate omulwadde wali ate Dr. Jose Chameleone esayidi awo era nga bw'olaba mu katambi ako akagetinze vairo bwe katyo. Yes, this is why I love America. Yeah, man. Yeah, we're buying from that. Yeah. Just from the shop. You get stoned, nigga. You get stoned. Sativa is kush. We got some more kush. Naye nga bwekityo munnanga ate bwe kitambudde era akatambi ako ka trading ddala ate wali ku mukutu ogwa TikTok munnange kankugjewo era ku sayidi awo Weasel kakati ate kansooke nkuzzeko wano ewa Pallaso ate maaso awo nkomewo munnanga ate ne Abba Makasi era munnanga ate ne daddy we Chameleone kakati munnange kankutegeezeko waliwo munnanga akatambi akali mu gettinga vairo era nga bw'okalabaako kusenguka nsembusiza bwereere era kira yantu wange yasoose mwamulabye okuba kakasande nsobola okusengula natuuse ku poliisi ne baŋŋamba naffe kyatulemerera banange mu butongole mbegayiridde olweyo lw'ekibuga mulunkwase munnange aka Pallaso era nga bw'olaba munnange Pallaso akyawanda muliro esayidi eno era nga yabaddeko ko munnange ne kapate ke yabaddeko naye nga byayogera muganda wange byabadde ate bikankana wali muganda wange gwe alaba Gemina Tioge naye nga bwekityo munnange ate bwe kitambudde esayidi eyo era nga akatambi ako kakyatredingira ddala munnange ate ku nsonga zaabwe wali ne alien skin munnange nga tebinnaggwa ate esayidi eyo bikyatambulawo ebito era nja kubanga nkuwa update ate yonna enaafayo esayidi eyo kakati kankugjewo ate awo ewa Pallaso munnange ate nkutegeezeko wano Dr. Jose Chameleone esayidi eno ne mutabani we munnange Abba Makasi era nga Abba Makasi atadde obubaka wali munnange ate ku mukutu ogwa Instagram era nga bulaba post eyo nti ye akooye omuziki gwa Uganda obutaba na ndagamuntu yanjawulo nti nno ye asazeewo okuddayo ate ku mirandira kakati nno ku luyimba munnange ate lwe bali mu kuseetinga katulinde tulabe ate ebinaavaayo esayidi eyo naye nga kyakakasiddwa wali jjuka twasembeyo okulaba wali ng'atulaga nti nno bali mu studio oba ali mu studio munnange ate ku project eno era nga nakoze vidiyo eyo era nagikoze wali ate nenkulaga ate ebyatambudde mu studio esayidi eyo kakati nno bwekiti nawano ate wekitambudde era nga ngenda kubeera nga ate nga nkomawo ate update yonna enafaayo nja kuba nga ngikutuusako naye nga munnange Dr. Jose Chameleone era nga akyaliyo munnange ate wali mu America okubeera nga ate akyajjanjabibwa jjukira nti nokulazeeko wali akatambi mu kusooka nti Weasel ali nga abadde amutwalira ate ebintu ate wali okubeera nga munnange ate omulwadde ate ensonga zitambula bulungi esayidi eyo ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso eyo ne update endala making sure nti nno osubscribinga obeera nga tonnaba.